Newton Butera, the House of Wealth. Nkomyewo kwogerako Newton Butera, the House of Wealth. Nkomyewo kwogerako gy'oli. Tubadde tubulanganye ekyo ndowooza tuyinza kukinenyeza ku ssente nti wakati mu kunoonya ssente emirimu giba mingi naye nevertheless nkomyewo twogere. Leero ngenda kwogera ku okuva lwe twatandika tumaze emyaka nga 2 n'ekintu ng'abantu tubawa amagezi ag'okugaggawala ag'okwetwala mu maaso. Amagezi gonna tubadde tubawa amagezi ag'enjawulo. Singa obadde ojja osoma podcast tubadde tubawa amagezi ag'okugaziya ssente, amagezi ag'okwekulaakulanya, amagezi ag'okuzisigaza, ag'okuzikola, okubudgetingira ssente. Amagezi agasinga gonna tugalina era tugabawadde. Naye leero njagadde tugezeeko okukozesa reverse psychology. Reverse psychology kwe kubeera nti kati ate ngenda kukuwa amagezi amalala agasobola okuyamba okukukuumira mu bwavu. Ngenda kukuwa amagezi agagenda okukuyamba okukukuumira mu bwavu. Eno podcast egenda kuba na nyimpi, tejja kuba mpanvu nnyo. Mbadde sisobola nagikola kuba katolaba obudde buzibye, naye essanyu mpulira libadde linzita kubanga waliwo omwami mu Tanzania bamuyita Franco na simusisinkanako ng'omuntu naye nalinga muwa amagezi ku ssimu. Yayagala okukola koosi yange ebungereza ne muwa amagezi n'agenda ebungereza n'atandika okugisoma. Franco naye yafunye first class nga nze kennyini bwe nagifuna. Ndi musanyufu nnyo byansuso nti communication ey'amasimu ne social media esobodde okutukwataganya n'abantu ab'omu nsi ez'enjawulo okkakkana nga tubaweeredde ddala amagezi nga bwe bageetaaga. Mukama abadde mulungi nnyo. Namubuulira engeri gy'ayinza olondamu course units, engeri gy'ayinza olondamu electives oba ziyite optionals, engeri gy'ayinza orevisinga, engeri gy'ayinza okukozesa obudde bwe. Mwana mpulira nfe essanyu Franco, weebale kuba waakabi. Franco yayise nnyo naye yafunye first class. Kati kitegeeza nti abantu abalina degree ngeri certified by the British Secret Service tweyongeddeko omuntu omu ku continent ya Africa. Yeye yekka amanyikiddwa ali e Tanzania, nange nze nzekka amanyikiddwa ali e Uganda. Okategeddeako tuli batono nnyo olw'ekisa kya Mukama. Naye ng'omulama gwa leero bwe gugamba, ngenda kubabbirako, ngenda kubabuulira, ngenda leero njagala kubawa bukodyo obuyinza okubayamba okusigala mu bwavu. ways tugambe okuva lwe twatandika okusomesa tukubuulira engeri y'okukola obugagga, kukola bugagga, kuzimba bugagga, kukola ssente. Leero ngenda kwogera ku ways z'oyinza okuyitamu, enneeyisa, enkola z'oyinza okuba nazo ne zikukuumira bulungi mu bwavu successfully nga teri akulumiza mutwe. Number 1, tokeeranga ku makya. Number 1, don't wake up early. Weebake leeti, zuukuka leeti. Nyamba bambi, weebake leeti. Oyinza n'okwebaka nga obudde bukyali naye fuba olaba ozuukuka leeti. Okuzuukuka leeti kuno kulungi nnyo mu kukuyamba okutambulira mu lugendo lw'obwavu. Okuzuukuka leeti
kulungi nnyo okukuyamba okusigala mu lugendo olw'obwavu. Okategerekeka gambye zuukuka ki? Zuukuka leeti. Okuzuukuka leeti kuno kulungi nnyo mu kukuyamba okusigala mu bwavu. Ku lwaki? Kasita onoozuukuka bulungi leeti ogenda kubeera nga appointment tosobola kuzisisinkana. Appointment zijja kuyitawo shwi. Era tufiirwe ssente ezo. Don't wake up early. Ng'oyagala obeera successful mu lugendo luno olw'obwavu, togeza n'okeera. Settinga alamu bw'evuga gijjeeko. Giddemu emateeka mu snooze, jjayo piro, nununya. Do not wake up early. Kasita onoogezaako no waking up early, ogenda bw'otukoze bubi, ogenda kuba otulemesezza okutambulira mu lugendo lw'obwavu. Oba okategeera kegamba. So wake up late, appointment ziyitewo. Appointment bwe zinaamala okuyitawo, abantu babeere nga bakulinda, tebakufuna, bagende mu bantu abalala. Eyo ye nnamba emu. Do not wake up early. Namba 2, kagenda kubanga kali short nayo ojja bwagala. Buno bwe bugenda okutuyamba okusigalira mu bwavu. Namba 2, toddamu masimu. Do not answer phone calls. Do not answer phone calls. Okategede? Tokwata masimu. Oli bwakubira gijjeeko. Era kyandibadde kirungi nnyo n'otokyaginga na simu. Togula power bank, tokyaginga simu. Simu gireke. Simu gireke. Do not answer phone calls. Leka oli bwakubira ne bw'oba wamusevingamu ng'alina okukuwa ddiiro oba ng'alina okusasula, tokwata simu. Okitegeera? Tokwata simu. Kuba bw'okwata essimu bayinza okukusasula okukakana ng'ate ovuddeyo ku lugendo lwaffe luli lwe twagala olw'obwavu, ng'ogenze ku lwa bugagga ng'ate olw'obugagga si lwe twagala. Togeza n'okwata essimu. Tokwata simu. Essimu gireke. Beera ne layini nnyingi naye tozikyaginga. Tosaako power bank. Gireke essimu egweko omuliro. Tokwata masimu. Ye lwaki tugamba tokwata masimu? Totwala na namba z'amasimu g'abalala. Ako kali connected. Olumala obutakwata simu, katuddeyo wali, totwala simu ya muntu mulala. Okitegeera? Bw'ogenda ku omukolo ng'ogwo kuliko abantu ba minisita, kuliko ba human resource manager, tosaba simu ya muntu yenna. Tosaba simu. Gw'olutuuka ku mukolo lya. Bw'omala okulya buuza MC tooyi eriwa. Leka MC akusongere ku tooyi, genda ofuke, genda ofulumye byonna by'oliridde, komawo. Okategeera ke nkugamba, lya, nywa, wenyole ku katebe, naye tosaba simu ya muntu yenna ku mukolo. Ye engeri gye tuyinza okwekuumira mu bwavu. Okitegeera kye gamba? Omulama gw'olwaleero gugamba twekuumidde tutya mu bwavu. Tumaze emyaka 3 nga tubabuulira engeri y'okugaggawala. Kati ago amagezi mugalina. Kati katubaweeko ne ku magezi amalala ge muyinza obanga mumanyi nga gugayinza okuyamba okwekuumira mu bwavu. Buule Judison akitereezeza agambye, do not own a phone.
When you do njagala obeerede zimu njagala obeerede zimu nenga bwevuga njagala obeerede zimu kuba sebo sobeera ne iPhone yo nga ya bay nenze njagala nga totwala contacts ate nga bwevuga togikwata kwata essimu yo zanya application yezo essimu tugyetaaga kubanga essimu kwe kuli alarm ate nga twagambye twagala obutazuukuka so njagala obeere ng'otega alarm naye nga alarm weevuga ng'onyiga snooze osobola okukeerewa okategeddaako so twatandise neki do not wake up early nenziramu nenkugamba ogenda ku mikolo do not get anyone's phone contact bw'oba tofunye anyone's phone contact ne bw'obeera oliko wooli omuntu nakubira nga alina bidiiru byataddeyo nga alina bidiiru bya tokwata ssimu okitegeera tokwata ssimu njagala kuwa bukodyo obuyinza okukuyamba okusigala mu mbeera y'obwavu kuba embeera y'obugagga tugibagambye okumala emyaka mingi naye abamu tebagitutaba tebabitutte kati obukodyo bwe bali mu kukozesa obubalemeza mu bwavu katubongereko bafuukire ddala baaki bakabi nkweya akakodyo akalala njagala osuubize naye nga totuukiriza nyamba suubiza naye totuukiriza eyo shuwa we yakutuyamba okusigala mu bwavu suubiza naye totuukiriza gambanga njagala ojje opatana omulimu ogambe nti wano nze nsobola okusiigawo bakubuuze onoosiigirawo bbanga kyogambe wiiki njagala osiigirewo ekirungi ennyo omwezi mulamba siigirawo omwezi ogwo bino byonna bye wasuubiza ebya wiiki apaana bw'osuubiza mu wiiki n'oderivalinga mu nnaku 3 nnaku 4 oba mu wiiki yennyini ekyo kiyinza okuteeka mu bugagga ate nga leero omusomo gwa leero tetwagala kusoma ku bugagga twagala twebuuza tulemedde tutya mu bwavu kati njagala osuubize okitegeera njagala osuubize nga totuukiriza jangu patana omulimu oba oli makanika gwe gamba nti nze emmotoka nsobola ogikolako saavisi asasule bw'asasula tokola saavisi mwetolooze mugamba oba emipiira kanikamu mipiira lwaki okola saavisi ng'ate twagala sigala mu bwavu wasuubiza saavisi lwaki okola saavisi ng'ate oyagala tusigale mu bwavu kanikamu mipiira kyusa bureeki yita abakanaabe bajoze okitegeera yita abakanaabe bajoze twagala kwekumira mu bwavu pointi endala weewole tosasula wulira pointi endala weewole akasente naye tosasula okitegeera kyegamba weewole akasente naye tobisasulayo akuwoze meka 10 zasoose okufiirwa asoose fiirwa mitwalo 10 asoose kufiirwa mitwalo 10 ezo zirye ezo sente zakuwoze 10 dirye bwakongera 2 balina nnyo olusaasasa bwakuwa n'2 nago galye tosasula twagala twebuuza twekuumidde tutya mu bwavu tunoonya engeri eyinza okutuyamba okwekuumira mu bwavu shuwa we bwe weewola tosasula okitegeera tumaze ebbanga ddene ng'abantu tubabuulira engeri gye bayinza okugaggawalamu senga abantu abasinga baali bagoberera bye twabasomesa ebyokugaggawala mu myaka 2
senga tuli wala nnyo okitegeera. So kyetwagala okukola twagala leeta kye bayita reverse psychology. Reverse psychology. Reverse psychology kwe kumanya ebintu bye tuyinza okukola okutuusa ku sayidi eri. Okitegeera? Reverse psychology abamu reverse psychology kibamenya. Reverse psychology tekirina kumenya my dear Leila Mpologoma, tekirina kumenya. Reverse psychology bye bintu omuntu byalina kati okumanya amanye nti bama bino bye biyinza okunyamba. Okitegeera? So njagala okimanye oyinza kulemera otya mu bwavu. Nkugambye bwe weewola tosasula. Gwe leka akuwa akasente bula nako oyinza n'okukyusa ekyalo. Oyinza okuva ku kyalo, oyinza n'okukyusa essimu. Naye gwe olina kufuba laba tomuddiza akasente. Bw'omuddiza akasente oba oguddewo oluguudo olw'okuddamu okukuwola ssente. Naye ekyo si kye twagala. Twagala kusigala mu bwavu. Okitegeera? Twagala kusigala mu bwavu. Kati ffe abaagala okusigala mu bwavu tulina okufuba okulaba nti tuzuukuka leeti, tetufuna contacts, tetukwata masimu, tulyazaamaanya, bwe tusuubiza tetutuukiriza. Okitegeera? Tulina okufuba okulaba ebyo byebimu ku biyinza okutuyamba okusigala mu bwavu. Kati wulira ate kana akalala. Osobola njagala kino okigezeeko buli lw'onookisobola. Buli lw'ofuna ssente tozipulaningira. Ebyo byabali abaagala okugaggawala, ffe twagala kusigala mu bwavu. Njagala okimanye nti bw'oba oyagala okusigala obulungi bw'olufuna akasente topulaninga. Kalye nga bwe kazze. Akasente kalye nga bwe kazze. Bw'omala okukamalawo olyoka ogambe ye bannaye nakasaasaanyiza ntya. Okitegedde? Tokigezaako akasente bino bye bagamba mbu budget ebyo byabaagala kugaggawala. Abaagala budget ebyo byabaagala kugaggawala. Ffe abaagala okusigala mu bwavu tulina ofuba olaba akasente bwe kajja. Omusaala guzze, tandika na kunywa amafuta. Olumala okunywa amafuta okubire ku mikwano gyo, obeeko bw'owola, obeeko bw'okola ki, paka akasente lwe kaggwawo olyoka weebuuze bannange akasente ko kali luddawa. Naye nga omaze okukamalawo. Obuji wange Monaana agambe n'okugamba eat once starve once. Okitegeera? Awo we tutuuse tulemedde tutya mu bwavu. Tulemedde tutya mu bwavu. Do not plan on spending. Just spend, please, just spend that money. Okitegeera? Ekirala, point endala, togezaako n'otereka akasente. Linda sente ziwere nnyingi olyoka oziwole ozitereke. Togeza n'osevinga. Bangi kummwe mwagala nnyo sevinga. Ebyo ebya saving byabali abaagala okugaggawala. Ffe ekyo si kitwagala. Ffe twagala kubeera mu bwavu. So tulina okweyisa mu nneeyisa etuyamba okusigala mu bwavu. Kati akasente olukafuna togeza n'okaterekako ng'oba bino bisavingi biki. Tokawa budget n'okasavinga, tokasavinga. Njagala okalye kasooke kadde wali ebbali. Do not save. Please do not save. Paka lwe banaagamba nti kaakano tugenda kusasula ssente nnyingi. Teweerabira omulama gwa leero tusigadde tutya mu bwavu. How to stay
in poverty without progress. Tusigadde tutya mu bwavu. Ekyo kisoboka naawe kisobola. Tebakugamba nti bali bokka be babisobola, naawe osobola okwekuumira mu mbeera ey'ekyavu. Okitegeera? So togezaako n'olowooza ku kutereka ssente paka nga ziweza obungi. Okitegeera? Nkweyakalala kano ko ka most sure way akayinza okusigaza mu bwavu. Togeza n'okirowoozaako okutandika bizinensi yonna. Ebyo bireke byabali abaagala okugaggawala. Igwe tolowooza ku bizinensi. Bizinensi gireke ejja kukujjamu eno embeera. Ate nga tunoonya embeera omulamwa gugamba tusigadde tutya mu bwavu. Newton Buteera House of Wealth. Newton Buteera House of Wealth n'akasomeseza abantu okugaggawala emyaka giri mu 12. Kati leero njagala okubabuulira abantu b'ensomeseza abamu batadde mu nkola bakyusiza obulamu, abalala tebatadde mu nkola. Kati twagala leero tubuulire bannanga abantu bayinza kwekuumira batya mu bwavu. Abantu bayinza kwekuumira batya mu bwavu. Okitegeera? Ndeete Kiyaga Andrew, tokitegeera? Anti bagiyita reverse psychology. Twagala kwebuuza bali eri bakikoze batya. Waliwo ku mbeera ezitadde bali eri bakikoze batya. Okitegeera? Abali eri bakikoze batya. Oyinza kukikola otya okusigalamu eyo embeera ey'obwavu? Oyinza kukikola otya? Ndeete nakugambye mbu tolowoozangako okutandika bizinensi. Bw'ogezaako okutandika bizinensi oba osimbye layini yakugaggawala. Ffe leero tetuli mu byakusoma ku kugaggawala, leero tuli mu kusoma omuntu abadde atya omwavu. Omuntu abadde atya omwavu. Omuntu abadde atya omwavu. Ndeete mbongere engeri ey'okwekuumira mu bwavu endala. Njagala tuve wano ffenna ng'obwavu kitwanguyira nga tusobola okukibeera. Kati wulira kana akalala. Njagala obeere ng'oyingisa, obeere nga ssente z'osaasaanya ofuba olaba zisinga z'oyingiza. Akakodyo abantu abaavu bakakozesa nnyo ne balemera mu bwavu. Naffe tukayige olabe bwe kataatutwale mu bwavu. Akakodyo okufuba okulaba ng'osaasaanya essente nga z'osaasaanya zisinga z'oyingiza. Omusaala gwo bwe guba $40, gwe saasaanya $80. Sooka osaasaanya agaana ge bakuwadde ogamalewo, ogende ogule n'ebintu ebirala ku bbanja paka lw'onooweza $80 buli mwezi. Yingira n'akakadde, saagala oleme kuwoomerwa bulamu ng'ate okimanyi we only live once. Tugenda ovaawo ffenna nga tukitegedde tusobola okwavuwala. Teri kusaaga. Fuba okulaba ensaasaanyaayo esinga ennyingiza. Teri kutwavuwalako. Tugenda kuvaano nga ffenna tukisobola. Fuba okulaba ng'ensaasaanyaayo ensinga ennyingiza. Oli mu poota bakuwa $50 olunaku. Bw'ogenda okulya ekyemisana saba emmere ya $8. Essatu bagamba ojja zireeta, naye ng'emmere olidde ya $8 wadde olunaku bakusasula $5. Sabirako n'ekikopo kya caayi w'amata gubeerere ddala $1. Oyingiza $5 olya $1. Kiki kyoyogerako?
okitegeera kyekugamba kiki kyoyogerako tukisobola ekyo we can saasaanya okusinga ennyingiza. Omusaala ofuna mmeka? Mbu bakuwa akakadde kamu ku mulimu, sookerawo kunoonya nnyumba ya kakadde. Sooka ono bakuwa ssente mmeka ku mulimu? Kakadde kamu. Sooka onoonye ennyumba ya kakadde tumanye nti omusaala gwonna gugenda mu rent. Kati transport, kulya, kwambala, ezo tujja zeewola. Bamanerenda gye bali tujja zeewola. Tuvaawo twavuwadde twekuumidde tutya mu bwavu. Engeri y'okwekuumira mu bwavu yeeyo gye tuli mu kusoosootola leero. Twekuumidde tutya mu bwavu. Twekuumidde tutya mu bwavu ye topic. Twekuumidde tutya mu bwavu ye topic. Saasaanya ng'ensaasaanya esinga ennyingiza. Okategeddaako? Eno class egenda lumya abantu omutwe. Class ya reverse psychology. Atategeera reverse psychology waakufa. Class ya reverse psychology. Twekuumidde tutya mu bwavu. Fuba okulaba ennyingizaayo kasita ogifuna bw'oti. Oyingiza emitwalo 4. Otuyingiza emitwalo 4. Spend genda osaasaanye 8 oba kakadde. Saasaanya na bukadde 2. Okategedde? Moses Musoka ayongeddeko. Okategedde? Saasaanya na bukadde 2. Ndeeta akalala. Tuli mu kunoonya bannange twekuumidde tutya mu bwavu. Gobi Rasta Raji agamba leero nga sikutegedde, leero ndeese reverse psychology. Leero ndeese reverse psychology. Okumala emyaka 12. Okumala emyaka 12 nsomesa abantu bwe bagaggawala, bwe bazimbya ssente, nsomesa abantu bwe bafunamu ssente nga bwe baagala biki. Leero njagala kusomesa ku bantu bwe bayinza kwavuwala. Oyavuwala otya? Oyinza kikuluuta n'oyavuwala bulungi nga teri naakulemesezza. Okategedde? Omaze okuspendinga more than you earn, kankuwa akalala. Engeri gye kiri nti mukyalawo n'abaana obaagala nnyo, fuba okulaba nga buli kye bakusaba okibawa. Toddamu na kubuuza. Mwami njagala nviiri, kwata. Mwami njagala motoka, kwata. Mwami baby shower, kwata. Mwami introduction shower, kwata. Mwami holiday, kwata. Tokayanya. Okitegeera? Tobakayanya. Muyanja Martin asooseeyo naye ako nako ngenda kukaleeta ako kekaddako. Okitegedde? Twavuwadde tutya tukisobola, tebakulimba tusobola okwavuwala ne twavuwala mu myezi egi ng'okoze ebintu bino wammanga. Myezi egi obeera omaze. Okitegeera? Abaagalwa abo, omwana ne maama we oba ne bamaama be abo boolina abangi, bwe bageza ne basaba ekintu kyonna, togeza n'owakana bawe buwi. Omwana bw'ayagala akagaali muwe, ekimotoka muwe, holiday muwe. Omukyala bw'ayagala, buli mukyala kyayagala muwe. Baganda bo bye baagala bawe. Lwaki obamma olwo bw'ofa enkya
wedding shower ne wedding yennyini, mugende mu honeymoon shower ne honeymoon yennyini, mugende mu birthday shower ne birthday yennyini. Okategedde? So abaagalwa abo abaana n'omukyala bye basaba by'obawa. Okitegeera? Bye basaba by'obawa. Omukyala tageza n'agamba nti alina we yafunye we basibira enviiri ez'akabi ez'ebbeeyi n'omugaana. Omukyala muleke agenda asiba enviiri era mwongere ne ssente nga nnyingi. Ye lwaki agenderayo mu takisi, wandimupangirisizza ne Uber ate nemulinda nemukomyawo, nemmere delivery emusangeyo, olyokola myezi egi tugenda kukyakiivinga kino. Tukisobola kino. Ono Malembe Isaac atuuse ku point gyenjagala. Eno point ate yonkulu nnyo. Oyagala kwavuwala bulungi, abaana zaala bawerako n'abakyala ofuna abawerako. Okategedde ako? Va ku bino ebyasinjula mbu gwe simanyi omukyala omu n'omwana omu oba abaana simbukira ddala mu 7, 8, 9, 10. Abakyala babiri baaki ng'osobola ofuna abakyala nga 5. Ate bonna balina bye baagala, kati awo ng'obibawa nga bwe babyagala. Tuyina okugenda okwambala engule kwakwavuwala, twavuwadde tutya? Okitegeera? Ndowooza olaba mbu bino byangu, bino tubisobola. Okwana omuwala omu n'okwana owokubiri n'okwana owokusatu. Abakyala nkugayo minimum abasinamu baagala 4, gwe 46, baseeka bayite koko beera na 6. Kati buli mukyala ajja kuweya abaana abaaba 3. Olyoka onyumirwe kino ekintu kye twagala okutuukako. Ogenda kusetinga gooloyo ey'obwavu ojja achievinge. How to remain poor and not progress. We can, kino tukisobola. Devin Wanda, okitegedde kino tukisobola. Toyinza kuŋŋamba nti tusobola okukeera ku makya okugaggawala kutuleme n'okwavuwala kutuleme nga tuli awo wakati. Apaana, tugenda kamala nga twavuwadde. Nalongo Gladys Joli. Okitegeera? Reverse psychology. Abaana nkugambye balina bangi. Bino mbu baana 3, 4, 5 rubbish. Abaana leeta abaana bawera, leeta n'abakyala abawera. Sente ate wali byebasaba byetubawa. Olyoka owulira ekintu bwe kitaba. Kati wulira kana akanyuma. Oyagala kwavuwala bulungi, oyagala kusigala mu bwavu, funayo emmotoka. Funayo emmotoka nga second hand bulungi. Enywa nnyo, spare talabika, naye nga gweyo y'emmotoka yo ng'esinga n'omusala, ng'emmotoka eyo esinga omusala gw'ebintu bya nsusso. Emmotoka ndowooza wandifunye n'emmotoka ya mu Germany. Lwaki abantu wano tetubalaga nti tusobola okubeera naffe abaavu, naffe tubeereko abaavu? Lwaki osaba akamotoka kalwawumu akatanywa? Sabira ddala li BMW erinene. Funa li BMW linene nga ne parking toyina wogifunira. Parking ebeere yakusasulira nnyo, obeere ng'olina okusasula sukaali agikuume tebabba akataala
nga bwe bakuscratchinga okugifuuyira bya bbeeyi neeyisa ya kigagga naye ng'ate gye tulaga tumanyiyo okategeera njagala emmotoka eyo nga bwe babikula nti yafudde carburetor kakadde yafudde transistor kakadde yafudde alternator bukadde bubiri okugifuuyira bukadde buna bagibyeko ettaala $5,000 eyo y'emmotoka gye twetaaga eyo y'emmotoka gye twetaaga njagala ofune emmotoka spare tali wano spare ava bweru nkola ya kyavu njagala tubeere bali abaavu ba first class okubeera omwavu gwe tolaba mbukyangu mu ebyo njogeddemu nina kyenjogeddemu neŋŋamba nti oba ozaalibwa abazadde abaavu okubeera obwavu okisobola osobola okubeera ng'ozaaliddwa n'abazadde bagagga naye gwe n'osalawo n'ogamba kambeere mwavu ate okisobola obukodyo obuwulidde obukodyo ndi mu bumenya tuli busoosootula wano ndi mu buyiwaawo ate ekirungi abantu babumanyi okitegeera Gobi Rasta Gobi agambye tunda ebijja okuli bajjajjaabo in 1 month ogira ekyo nakyo kikola okitegeera mbu bakulekedde ebye mbusimanyi obadde musika bakulekera batya ebintu nga gwe naawe tewabikolera ebyo byolina osooka otunda buno obwavu tubusobola tumalako togeza ne wenyenya buno obwavu tubusobola tumalako muzeeyi akulekera atya ennyumba akulekera atya emmotoka alowooza gwe tosobola kwekolera bibyo muntu yozo yalowooza gwe tosobola kaakano kasita bageza ne basoma ekiraamo nti gwe wasse ettaka eryo tulitundirawo ye lyamulema okutunda olaba obwa fala ye yali fala yabeera n'ettaka ddene teyatunda oyo fala yabeera n'emmotoka teyatunda oyo fala kati ffe katubikwateko tutundirawo baaba tutundirawo kyetukwatako tutundirawo nga tetunaba nakukyusa mu mannya gaffe tutundirawo kyapa kya muzeeyi tutundirawo kayumba kamotoka kibanja mbu yaleka ennyumba z'abapangisa gw'oli mupangisa bakulekera batya ennyumba z'abapangisa ezo tuzitundirewo tuyina okufuuka abaavu first class okitegeera mbw aleka ettaka ng'abaana bali mu kuvuga booda tunda gwe ettaka gula wali booda okategeddeako obwavu kintu kyangu nnyo tukisobola myezi egi buno obukodyo bwe obukozesa myezi egi ng'omaze gye bayita reverse psychology kati wulirayo kano ate kagenda kukusesa kano kagenda kukusesa funayo omuntu oba family ovuganye naye okategedde funayo omuntu yenna ovuganye naye talina mmotoka gwe ng'otuusaawo empya yapangisa gwe zimba enju okategeera funayo omuntu ovuganye naye nyamba bw'aba alina omukazi omu gwe funa 2 alina abaana 2 funa 4 agenda ku holiday wa Dubai gwe genda US funayo omuntu yenna oba family bannango nyambe vuganya embaga bakoze nga ya rema gwe kolanga ya mbugga sente zeewole vuganya nyamba osigala otya mu bwavu ye topic ey'olwaleero osigala otya mu bwavu okusigala mu bwavu tukisobola gwe nange mu myezi egi nga twayavuwa first saagala obeere mwavu yavu njagala obeere oli mwavu kamaala okitegera njagala obeeko gwokompitinga naye kompitinga
competingako n'omuntu okitegeera bw'asula nti ndagwe genda opangise Munyonyo ennyumba gyali mu kusulamu bw'eba ya $5 lwaki tonoonya nnyumba ya $1,000 noonya nnyumba ya $1,000 enviri bw'aba azisibira Uganda lwaki tolinnya Kenya Airways n'ogenda akaviri ne bakasibira Nairobi veera naawe beera omuvuganya omulungi beera omuvuganya oli Ssemavuganyo mbwaguze Alphard ng'agula akuteekako atya Alphard lwaki tomuteekako Mercedes Benz eri vaani yennyini akijjemu enjawulo mbwapangisa wano Kampala Road genda opangise ku Workers House njagala obeere muvuganya oli omuka fulula biswa mbwagula perfume ya $5,000 gula perfume ya bukadde 2 gyeziri okitegeera njagala okoopiitinge mu byensimbi ku level zonna mbwayingidde ebbaala agulidde abantu omwenge abagulidde kureti 2 gula kureti 10 akugyemu enjawulo okategedde okitegedde kati wulira kano kagenda kunyumira teriyo kintu kiyinza kutusinga wano kutwavuwaza nga kumenya ndagaano oyagala okwavuwala obulungi menya endagaano bisayininge naye menya endagaano biteekeko omukono naye njagala omenye endagaano okategedde njagala omenye endagaano kola endagaano nti oli injini ogenda kuzimba tobirabikako menya endagaano oba yakusapulayinga oba yakukola kintu menya endagaano mbusimanya azze mubeere partner asuubiza okuleeta $10,000,000 okitegeera bw'asuubiza okuleeta $10,000,000 naawe suubiza okuleeta tugambe actually gwe wandisuubiza nakuleeta 2 kati togaleeta era olumala okukozesa ezize ne ziggwawo ng'otambulamu zino zezinkola semakola ez'ekyavu njagala kumaliriza n'eno enkola ekyasi eyinza okusinga okukuyamba ennyo okukulemeza mu bwavu njagala otunuulire ebintu ebikwetoolodde n'abantu abakwetoolodde gye twandiise embeera mw'owangaalira gye bayita environment njagala ofube okulaba temuliimu kintu kikuzimba neki nakimu embeera mw'owangaalira ey'abantu n'ebintu fuba okulaba temuliimu kizimba neki bw'ogenda ku social media tonoonya bwe bakola ssente noonya politics bw'omala omusoma omusse wali onoonye bassire queen ne bassire mama obasse wali osoma amawulire gonna golaba ge bali mu kulaga tonoonya bizimba nyamba bambi tonoonya bizimba okitegeera mu mikwano gyo kasita muvaamu oli ne yeefuula omugezigezi akubuulira zino ensonga zetwagaanye ensonga zetwayogeddeko nga
nga yali mu kugamba kukeera, ali mu kugamba kugula motoka ejja mu ssente zo, ali mu kugamba ku budgetinga, ali mu kugamba kuzaala baana batono, ali mu kugamba kugoberera ndagaano, ali mu kugamba butalyaza amaanya, ali mu kugamba osuubize ate otuukirize by'osuubiza, ali mu kugamba kufuna contacts z'abantu, ali mu kugamba kupiikinga amasimu, ali mu kugamba nti abooluganda bwe baba bakusaba, abaagalwa bwe baba balina bye bakusaba tobibawa. Oyo mwejjeeko bulungi. Embeera y'omwowangaalira ne b'owangaala nabo njagala ofuba olaba temulimu n'eki kikuzimba. Bw'okwata akatabo nga kalimu how to make money akusuula eri, noonya ekitabotabo nga tugambe ekyogera oba kyogera ku kyoba bibuuzibuuzi ki. Abantu balina ebibuuzibuuzi bye mubimanyi. Tonoonya bizimba. Beera n'emikwano nga mission gyakubaya tugende tukyakale, tugende mu kidongo, waliyo pate after pate. Abo ba development bangezigezi baveeko. Twateeseteese ne tugamba tulina okufuuka abaavu. Kati tetuyinza fuuka baavu ng'ate ebitwetoolodde abantu n'ebintu byo bitutwala mu maaso. Okitegeera? So oluteekako ka data bandoko, noonya ŋŋambo. Rema yayambadde atya, baabadde abantu bameka, baalidde ki? Ebyo by'olina okunoonya. Ani gwe bataayise, ani eyagaanye okujja, keeke nga yabadde, ebyo by'olina okunoonya. Ate sinti n'obinoonyeeko katono. Olumala ebya Rema ng'onoonya full figure, olumala full figure ng'onoonya, bonna banoonye. Okitegeera? Iremera ku ezo programu ezo nga zo tezitutwala mu maaso, nga ziri ku social na political, economical, business, tosembera, duka misinde. Yeye ngeri gye tujja okusobola okusigala nga tuli baavu bulungi. Newton Butera, the House of Wealth. Tubadde tuludde olabagana ng'era bwe mukimanyi kubanga emirimu gyeyongera obungi. Wiiki ewedde ennaku ndowooza nga 10 emabega World Bank yali yekwataganye ne Ministry of Agriculture n'ensindika mu Western Region ne ttiimu yange endala ne tugenda tusisinkane abantu bonna abali mu kwenyigira mu byobulimi kubanga balina ssente ze bagenda okufuna mu World Bank. So nagenda nga expert okulaba oba ezo ssente bazibawe, okutunuulira business plan zaabwe n'okutunuulira ebintu ebyenjawulo. Mukama abadde mulungi nti antadde mu bifo ebyokuyiga ku ssente. Nagenda Mbarara, nagenda Bushenyi, nali Ntungamu, nali Kabaale, nali Rubanda, nali Rukiga, nali Emirama Hills, nali Emitooma, nali Eshema, nali nagenda mu bifo bingi nnyo, manyi nali sitambulangako mu West. Naye abantu bonna gye nalaga kati teebereza nze simanyi Lunyankole, naye ku stage nasomesanga mu Luganda. Mbadde njala kukulaga nti business yo temanyi lulimi, ssente temanyi lulimi. Baayagala nnyo bye nabasomesa, naye nabasomesanga mu Luganda. Nali Kabaale mu ndeeri yonna nga bw'omanyi ewali Rubanda district, bw'oba wali ogenzeeko mu village gye bayita Muko ng'oyise ku Leke Bunyonyi n'ogenda mu ndeeyo, nasomesanga mu Luganda. Olunyankole nandibadde ndwagala olw'Western naye mukwano gwange sirumanyi, naye njagala okukakasa nti Mukama mulungi, ssente tezimanyi lulimi, abantu baayiga, abantu obulamu bwabwe buli mu kukyuka, abantu bali mu kulaba videos zino ne baziddamu. Weeteekemu ka airtime osobole okudda mu videos, obeeko ekyokuyiga. Waliwo omwami gwe njagala otumirako
bamuyita Franco mu Tanzania. Franco yansanyusiza nnyo. Franco simusinkanako face to face naye tubadde tunyumya ku WhatsApp. Franco yafunye first class ate nga abadde menti wange. Yayagala okugenda mu University of London nankubirako mukwano gwe namuwa enamba yange nti awo yagenda mu university oyagala soma Newton bye yasoma. Munene embeera nga mubuulira nga mugamba Franco zino ze subject z'olina okukola mu kibiina kola bwoti tuuka budde bwe buti revisinga bwoti akadde bwe kati katambuze bwoti. Franco n'abigoberera bulungi ampeereza message leero ne ngamba banne mukama w'amaanyi tosobola kubeera ng'omuntu akwetoolodde alina ekintu kye yayitamu n'akikubuulira n'omutima omulungi n'osigala kyekimu. So njagala tukozesa abantu abaali bawanguddeko okitegeera tukozesa abantu abaali bawanguddeko. Kati ono omusajja teebereza mu Tanzania yeyeka ali certified by the British Secret Service yeyeka nga bwolaba nange bwendi nzenzeke Uganda okategeera. So njagala tukimanye nti obuwanguzi Katonda yabutuwanga bwaffe. So leero nkoze topic eno ya reverse psychology kubanga ebintu ebimu byenjogedde abamu ekimanyi mubadde muli ku line ey'okugaggawala naye nga mukyabikola kabibalemesa. So njagala mukama abankuumire sharinga video eno. Newton Buteraba House of Wealth tukyaliwo wano ku Buddu House. Ntumira abantu mwenna abaguza amataka aga Jimbo Estate ewa Kiso. Ntumira Josh oli Kata, Alfred Okero oli Kata, Hafi ntumire Moses oli Canada, Henry oli Canada, Pauline oli USA, Kate oli Sweden, Deborah oli Netherlands. Mwebale kugula mataka, mwebale kugamba nti Africa twesige House of Wealth yebe tufunire ettaka yebe converting amataka gaffe mu mannya gaffe. Okitegeera kikyasoboka nnyo okyasobola okufuna ettaka. Eno estate gye nikugerako amasannyalaze kati gazze amasannyalaze gazze. Nalinga ntunda $15,000,000 n'oyongerako emu ey'okutransferinga ettaka eryo. Naye kati teebereza kasita onoolaba nga tuyingidde December bepaba poloti zigenda $17,000,000 oba ne miliyoni emu ey'okukyusiza ze $18,000,000. Kulwawo nze ngamba tewandiruddewo kozesa chance esembayo. Nze obulamu bwange njagala abantu bakulaakulane. Tuvula bezo ploti ngulamu bungi naye abantu muziguze mugenda na kuzimalawo. Mukama abankuumire mwenna benjogedde ne besitamenye. Paul oli Abu Dhabi waliwo Paul we Uganda ne Paul we Abu Dhabi. Julius Caesar Yuji webale kuba wakabi mwebale kuwagira. Paul we Abu Dhabi, Paul we Dubai, Ronald we Vietnam, nage Deborah ali Netherlands, Pauline ali US, Kate ali Sweden, Susan oli UK, Dr. Dennis, Engineer Dennis na oli UK, Ibn Eid y'omu ku bantu abakabi abasazeewo gamba katugule ettaka mu House of Wealth. Mbaagala nnyo tukyaliwo ku Buddu House okwogera ne Newton Buteraba okuba 0706582868 consultation ya $5,000 ng'ogenda munaye naawe otereza embeerayo. Mukama abankuumire nga musharinga video eno. Bye.